Didas Balugaharo w'emyaka 6 yatemeze emabega w'emitayimbwa ku kitebe kya poliisi e Luweero nga kigambibwa nti yakkakana ku muwalawe Naamala Kevina w'emyaka 22 n'amuzaalamu omwana. Okusinziira ku Naamala gwe tusanze ku kyalo Kikasa ekisangibwa e Bukalasa mu Luweero, kitaawe yatandika okumukako omukwano ng'alina emyaka 14 gyokka, wabula n'amusuubiza okumutta singa abaako omuntu yenna gw'abuulira. Kitange yanjagala n'azaalamu omwana muwala, naye amwegaana tamuwa bulabirizi. Ono agamba nti akaseera katuuka n'amufuulira ddala mukyala we nga buli webagenda mu nnimiro asooka mukozesa nga n'ewaka aggalira mukyala we mu kisenge n'agenda mu kyamuwala we. Nze we yayagalira we yankwatira kuba yankwatiranga mu nnimiro we bwaziba n'atuuka ekiseera n'aggalira mukazi we mu kisenge. N'annumba mu kisenge kyange n'akimenya n'ankozesa bwampaka n'assaako ejjambiya. N'angamba ogeza obyogera mu bamaama be ababiri nina okukutta. Eno Buganda toyinaayo yadde omuntu akumanyi. Naamala agamba oluvannyuma lwa kitaawe okumukozesa akabanga ono yafuna olubuto, kyokka n'amugamba singa abaako omuntu gw'abuulira wa kumutta, ekyamuwaliriza okudduka ewa jjajja we Kiruhura, wabula nga nayo bamugobaganya. Ne tugendanga mu malimiro ne tulima n'ankwatira eyo. N'angamba wembyogera ajja kunzita. Nendabira ddala ng'omusajja agenda kunzita kituufu. Era embeera yatuuka ekiseera neesaguka, nenfuna olubuto, nentoloka n'omwana, nembula ku kyalo. Ekisinga okumuluma kwe kubanga kitaawe yafuna ebbuba olwakitegeera nti ono yafuna omusajja n'amuwasa, era nga wano ono yatandika okubatulugunya nga n'essaawa eno omusajja amugobya omwana gwe yazaala mu kitaawe wadde nga yakamuzaalamu abaana 2. Saba gavumenti munnyambe, munziruukirire nfune wembeera n'omwana kuba essaawa ya leero omusajja amugoba. Angamba muzzeeyo eri kitaawe naye sisobola. Omusajja yaŋŋambye omwana we simuwaayo ewaabwe, nsibe engugu muviire. Naamala embeera gy'ayitamu eyungula ezziga nga n'ekyokulya okukifuna atoba, era nga wetutuukidde gy'abeera abadde agezaako kuyiiza abaana be kyamisana, wabula ng'abafumbira nsigo za ffene okubeerawo. Ensigo za ffene abaana batambula gye baba bazannyira eyo ne bazikungaanya ne bazireeta ne bandeetera mama tufumbire tulye enjala etutta. Neefumba abaana bange ne balya ne babeerawo awo. Babeereddewo lwa nsigo za ffene. Bwe ziyidde bano batandise okulya, kyokka ng'abaana balaganga bwe bazimanyiira, era nga wano Naamala mu nnaku ennyingi ategeezezza nti eby'emmere bo baabivaako. Ffene tuzifumba ne tusuulamu akannyo ne tulya ne kati ssaawa zino tuli mu kulya kyamisana. Ono wano wasinzidde n'asaba buli muzirakisa yenna amuyamba amudduukirire kubanga asobola okutunga engoye naye nga talina kyalaani, kyokka nga kino kisobola okumubeezaawo n'abaana be nga n'omusajja ayinza okumuddiramu. Manyi otutunga ekyalaani, ebisinga byonna mbimanyi kuba we mba nina ekyalaani nsobola okufaasaganya emirimu n'enkola, nenfuna kyenfunyeyo nensobola okubeerawo n'abaana bange. Naye era sirina ssente zinasobola kufuna kyalaani, nazo siziina. DPC w'e Luweero Maikula Patrick ku lukomo lw'essimu akakasizza okukwatibwa kwa Didas era nti ono agguddwako emisango 2. Omuntu mwali it is neglect to provide necessity, but I know other charges will come in of incest. Robert Ruze yakusakidde emboozi eno ku Top TV.